Bobo manyi embassy ya Angola weri. Mu America muno nga mumanyi embassy ya Angola weri. Njagala mugende mukwate ebipande mutandika okuba demonstrating mbagambe nti bwe bagezaako okukola mistake ereeta abajasi ba Angola mu Uganda ekyagwa ku bajasi batwala Gaddafi bye yatwala kyekigenda okubagwako kyennyini mu Uganda. Bannayuganda bannange tebiri yakusaaga muve mu mayumba. Embassy ya Angola mugituukeko mugidemonstrate mugyetoolole emirundi nga 10. Embassy ya Angola nga mubagamba nti mmwe kasita mugezaako okusindika amagye gammwe mu Uganda mujja kafiiramu. Mugamba embassy ya Angola gyeri yonna eyo. Give them a warning. Mubagambe in Africa tukyagala kulaba gasiya wa moyo wa dictatorship. Ebintu bino bannayenze mbagambye mu be taking it very seriously. Kati Fred nayogera live nakola live nagamba nti Angola bagenda kuyingira emitwalo 10. But what are we going to do about it to stop them? Bayingira ncha nga 28. Mugenda mwatololede embassy ya Angola mu Washington eyo jeri oyo Nigeria yeyo mubagambe muwandikalo empapula muzisirikire embassy ya Angola musirike United Nations mugambe Angola is getting involved in Ugandan government politics bagenda kuleta abasajja bagenda machineries mutwalo 10 bagenda okutta na Uganda. Let the United Nations be aware of that. Tamusirika busirisi kubeera eyo okujja konga 10,000 ziri kuno zonna bambega ba Museveni bali okubatudde. Okujja konga zina 10,000 ziri kuno basajja ba Museveni. Then that's fine, okay. Nenze bindabe ebintu ebikola. To blogging ku Facebook, which is fine, but we should take it to another level. Eyo level tugiveeko tugende ku level endala. Kale nolaba omusajja nga kano akasajja kana kafika naba. Ne musajja mu Katoliki. Nolaba akasajja kano kagundi ka Cyprian. Oyogera oti ebintu ngebyo ebyekisiru. Justification ya Cyprian yabadde nti fena batugambye tubyogere oba tubisome. That was his justification. Ngalimba. Banne bavudde ne bagamba nti alimba. How can you lie like that? Oyo Cyprian Kizito yetaka ku resigninga navaako. Oyo oliya otya nakaligako omuntu ngoyo oyo omuntu aba wakwanza nokuwa obutwa. Taisa nakogena ku kintu ekimu Museveni kyakoze natta abantu ekasese musajja natta abantu egundi yona Luweero najja natta abantu bonna n'abawo obutwa. Kisirisa kiyawo kyogera ogezi bintu bya kisiru. Akasajja ka Cyprian yako nakalabe kagera bintu bya kisiru. Sitakyalina muntu munadini oyo. Oyo takyalina munadini omuntu omulimba bwatyo. Tukimanyi ba matters ba Uganda matters abafiire eddiini ne babakuba ebisone baboocha mu muliro. Nolaba katulabo toyinza na kufiirira abantu. Oliawo oli coward. Lwokubanga dictator kuwa sente. Era omusajja oyo gundi oyo yafiirira abana Uganda oyo yandibadde afuuka na mato oyo. Muzata is fit to be a matter. Kubanga yabyogeranga Muzata matter. Muzata is a matter. Nolaba omusajja Cyprian ngayogera nonsense. Najja nalimba n'okulimba mu maaso g'abantu. Genda wene nnyo toyina na kutayogera na misa n'emu. Mu mugabe tayina na kusaba misa n'emu. Fabati Akatuliki yatutyobodde. Faba Akatuliki yatutyobodde. Omuntu nayogera ebintu by'ekisirusiru oyo Cyprian Kizito oyo. Cyprian no sense. Ovayo otya mu nsi muno notandika okulimba abantu n'owagira dictator nti abereke emyaka 3 so that atta abantu n'abamalawo. Akoze nawe plan atta abantu abamalawo. Your justification is that atta abantu bafa nnyo kati tumwe emyaka 3 okutta kulekeraawo. Ani akugambye nti agenda kulekeraawo okutta? Okujja ko nga akoze naye deal nakugamba nze okulekeraawo okutta. Mumpe emyaka 3. Omusajja yogedde ebintu by'ekisiru nti his justification okumwongera emyaka 3 nti abantu bali mukwetta bwalwa abeweredde bannaabwe asifu bamugambye nti kati bw'otwaye emyaka 3 tetugenda kutta. Ng'akimanyi nti omuntu atta abantu ate gwayagala okwongera emyaka 3 abantu abamalirize ddala. Because Museveni yagambye yagala kumaliriza Bobi Wine camp ye. Yamugambye mpaye emyaka 3 bonna mbatte. Oyo Cyprian najja nayogera gasiya. Shame on that bastard. Shame on you, Cyprian Igwe. Toyina kuba na archbishop. You should resign. Toyina kuba archbishop gwe Cyprian. You should resign completely. Bana munsonyiwe by people power our power. The move of struggle mbega iride.
let's begin demonstration. Ngaba mulaba abana babakola eri Uganda keeping on ngaba bavuga amamotoka bali ku struggle batambula ne Kyagulanyi. We should do the same here. We should do the same here aggressively. Ebyokutula obutuzi mu nyumba n'otula ku computer bwoti n'otandika okusharinga bu message is just the beginning. Obanga ali eno wansi naye okudda ku level endala eno. Oyina okutandika okutambula ne mutandika okukola demonstration ne mukola strategic moves. Ebifombi basomedde ICC, IMF, World Bank n'ebyo bizimbe bya Angola ebyo. Byebyo bitulina okutandika okukola aggressively. People power bane mu nsonyi wano saa ziri munana kumpi almost 2:24 kangene nange nebakeko nete siri bulungi sijagamba nti ndi bulungi but we shall stay strong. Okiwulira byebyo byange bannaye mangu